Kaje bakubye yani ya Mwanje. Ya Mwanje. Nibajikone bajasenda birwa. Bajasiza. Kuba yavudde ina yakutte jinja najikupa. Nagamuna yamugambye oba oganya okukulawo ngenda jikupa. Najikupe jinja na yatika. Amugulire. Atojasa. Tojasa. Tojasa. Olumala binjinja nga likonye kundabirwamu nga omusajja ayomba. Kyo kyasose kujjiramu. Nade manyiridda kunze. Nyogo manyo mukazi engeri gye yanse mu motoka. Yakusa motoka. Nabe ebiri bazikulize kufika. Celebrity track extra UG ogamba otyo mulonji atulaba. Kansubire nti oli bulungi. Nange ndi bulungi. Simanyi bamwe muli mutya. Naye ndi bulungi. Bambita divorce anirule. Drunken master. Nengo lwali nkwaniriza omulungi atulaba kutegeeza ngenda kusomeza 27 Daudi Lutalo babongote concert VIP show ku Serena Hotel okuyingira via Silver mitwalo 15 table milioni 3 mujje mu babongote concert Daudi Lutalo akuyita FIFA maker akuyita ngena kuzo mwezi 26 wali ku cricket oval erugogwao FIFA maker live in the city concert mujje tumuwagire kuyingira kyemitwalo 2 n'emitwalo 5 VIP emeza ya milioni ezo 3 ngena kuzo mwezi 26 cricket oval then nkutegeeza nti Valentine love fete wali ku dasbalina ebulenga Saimo munene w'ekibuga akuleetedde Valentine oba Valentine love fete Valentine love fete dasbalina ebulenga akali akamapipi na tekali musebo yakogera akuleetedde abayimbi okuli Erikenzo, Vairota, Spice Diana, nakuleetedde ayinayo kojja Kevin, kojja Chimbowa, Senga Nantume, Senga Amida, bagenda bera ku nakulo. Valentine, bana bachita Valentine. Obachichi. Edikenzo jali. Kale. Ne Edikenzo jali. Ate Saimo bwafuna omuyimbi gwategese buli dakika bayimba oluyimba lwe. Kati ayimba oluyimba lwa Kenzo kamunguluze buli omusanga kamunguluze Kenzo yasingo yimba. Genda nekutegeza mujetu lero. Victor Ruzi naye ku Valentine aina ekivulu wali ku Kingdom Kampala mugende muwagiro yo tampa sente muyisawo nga chali mutadde sigenda muongerezaako nnyo kakati munnange bukedde nnako olwaleero wala akatambi akafulumye ku face yes nagamba ati muvire ku bawe era wesi muvire ku bawe njafuna obuzibu era fine yabuntusiza banga kyekyo niwe twali ku video shoot ayina be yansindikira ngajaba mugabagamba nti va ku bawe nenga mukyala wa Mwanje ababaka abajja bangamba ye mukyala we lwaki olowooza badde akuwoninga nange kenyini simanyi oba ayina kyalaba nange simanyi mbadde mulina ye enkolagana ey'enjawulo ng'ogyeko okuyimba oba mulina we musisinkana naye Mwanje tewali wantu walala we tusisinkagana era tusisinkana tugenda kwogera ku bya music byokka bw'osinkana ne Mwanje mugenda ku music ye yes wano wenkubuuliza kino olowooza omukyala ekirowoozo kigamba nti oyinza okuba omwagalira omusajja yakijja ku ki era ng'omukyala ayagala omwami we yaleka yatandika olaba kolabo n'atandika okunfollowinga ku page zange yes watu otera kubeera naye Mwanje budde kinaki era mbeera naye misana oba olumu nga tuli mu studio yes
ate ebiseera ebisinga tubana mu studio. Wembeera naye sina budde bulala bwonna bwe nali meetinzeeko naye ne mu kifo ekirala. Temweyaleka private meeting ke mwali mukozeeko ne Mwanje? Tekaliiwo. Era sikiwa nti alina bwe yali ansanzeeko ne bbaawe. Kubeera ndowooza amaze akaseera nga nninnya amanda. Gwe tofunangako feeling za Mwanje? Sikisobola. Omuntu gwe nkola naye mu business sobola kiteekawo mbeera. Ali naye tasobola. Oba oyabasangidde mwabaddewa? Just yaze nangamba musinkaganawo. Omukyala yatusanze twakatuukawo era. Yes. Nga wali akasikosiko. Kabadde kasaawe. Just yadde afunye parking. Mukasaawe? Mwade mmazeewo bbanga ki ne Mwanje nga muli mu motoka? Nabadde nakatuuka. Nga mumaze ebbanga ki mu motoka? Teri aluddewo nnyo. Ani yalagiridde omukazi we muli? Alayika yazze agoberera bbaawe. Kuba Mwanje mukunkubira essimu yabadde waka. N'avaayo. Yes. Najja n'abasanga mwabadde? Awo mu motoka awo ng'ogyeko ebya vidiyo. Omukazi we yazze yayogedde ekigambo kya at first. Nga mutuufu. Mwine ekirala kye mwadde mukola mu motoka awo nga sikyabe. Simugana lowooza nga bw'ayagala. Vidiyo okwogera ku vidiyo mwetaaga ogenda kasaawe nga tewali bantu. Kati nandi mu meetinze wuwo oba yandi meetinze wange. Tewaliwo kifo nga kya lwatu. Oludde ekifo kyabaddemu abantu wabaddewo abantu. Nga tusobola obikola mu maaso g'abantu. Gye bakubye yaani ya Mwanje? Ya Mwanje. Ne bagikuba ne bajjasa endabirwamu? Bajasiza. Kuba yavuddeyo yakutte ejjinja n'agikuba. Yamugambye oba oganya okugulawo ngenda gikuba. N'agikuba ejjinja n'eyatika. Olwo walabye ejjinja nga likonye ku ndabirwamu nga omusajja ayomba. Kyo kyasoose kujjira mu mutwe. N'adde manyiridda ku nze. Ekirungi Mwanje yanyambye n'afuluma emmotoka mangu. Kubeera senga yagisigaddemu omukazi yandigenze mu maaso n'okkuba ate ne tufuna ebizibu bya bwereere ate ebisinga ku ebyo. Mwanje tagamba nko yadde kagambo yadde nti njagala tubeeko we tugende kawolongo. Kimanyi tasobola. Antwalanga mwana gwazaala, antwalanga sister we. Mwanje mbwa kutwalanga mwana gwazaala? Yes, nze ndi muto ku Mwanje. Kyateeka mbo wagwe banaalya abasooka kuba mukulu wa munne. Sisobola mmulya Mwanje. Omuntu gwe nkolagana naye mu business sisobola mmulya. Ate ye baba yagala kulya? Era sisobola mmulya. Awo business eba efudde. Nze nina ekirowoozo nti omu ku mmwe yadde ayagala kulya mbu nti oba mweridde. Kyekyabadde mu motoka awo. Omuntu akyakyebuuza mwerookingira mutya mu motoka ne mubeera omwo? Ku bbanga ly'omaze nange tonneesiga nga kakatonotono. Nze sikwesika mu byakwegadanga. Wali onsanzeeko n'omusajja yena? Anti kyeŋŋamba nze siwolereza muntu mu byakwegadanga ekyo ne bw'oba ofa ne bwanga oli kyaliwa. Ng'oli abadde bamusanze nti mu musango gwa kwegadanga? Siba mukwano gwo bulala. Kati bw'oba nga gwe mukyala wa Mwanje, ki ky'oyinza okulowooza? Nze ku principles zange sobola kulwanira musajja nga ye kye yakoze. Tosobola kulwanira musajja? Sirwanira musajja. Okyobola okuba nti gwe wadde ne bba wa munno? Nze sobola kulwanira musajja ne wabanga bba wange ne wabanga si bba wange sobola kulwanira musajja. Kuba abasajja b'ennaku zino tebakyabalwanira. Bakola batya? Gwe kennyini olina kwetereeza ng'omukyala.
jako wamagwe omuntu asobola okwegalira mu motoka awo balimu babiri oli najja okukwata ku lugi nga ndookinga nga musajja na mukazi obadde oyagala tuleke nga nzigule muzaawo buzza nemba mwogera musobola okulekako nga olugi olumu luggule nga lwaki tululeka nga luggule oli obutaba suspicious n'alowooza nti bano lwaki begaliddemu naye ene walowooza kyonna kyawulira kyayagala tola nti ezo empi ze baakuwutudde zabadde zikusaana teeberezanga ggwe osanze bbaawo alina omusajja n'omukazi mu mmotoka beggaliddemu nga nsonga kyebende etuuka okunnondooza omwami okutuuka ku mirimu gy'abaakola olwedde akimanyi nti tuli mukola luyimba ki ekyabadde kimulondooza omusajja oba bino byabadde part of video y'oluyimba nga ffe netumanyi video y'oluyimba etya bimukola ebyo ebyenyimba zamu neda divorce muli siriasi mukazi yaze nga ayagala kukubira ddala naye gwe omanyi omukazi engeri gye yansse mu motoka yakusse mu motoka nabyo enviri bazikunyuleko zigudde ebbali musajja munnange byampuna osobola okweyagala ne Mwanje ne bwe bamusibira mu luumu ne bwe batutwala mu ggulu nga tulisigaddemu aba simulya tokola ki ne wabeerawo wano mu maaso ga kamera nkimugamba Mwanje ne bamusibira mu luumu nga waali awo tomulya ayi naye tasobola kati omukazi we yazze yasose kukubawa yanse mu mmotoka nansika nange nenjagala okwetaasa naye no n'abayimbi nabo bali bubi bw'abanga Mwanje yakulidde alimba Mwanje bw'obanga walidde omuwala ono olimba tasobola Mwanje tasobola Mwanje musajja wa buvunaanyizibwa nnyo kimbadde ŋŋamba yes kati kwaba kulyanga kasayidi kiiki kankwankinkwa bane kineebuuza atandya ntya Mwanje tasobola kundya lindako mulwaki Mwanje lwaki tasobola kulya sajja wange wuuyawaze baba wedda noonya gwensimba oluseke kati nino kankubuulira ekintu kimu omugagga omulaba wazze nange oyo mugagga wange omanyi owaayo musongere eno mukulu musongere eno akatebe katudde dda omumanyi oyo bamuyitaani gekyolina omumanya mumanyi tubadde tukyali ku nsonga ya Mwanje oyo gyemo kasenge si yayiseewo Mwanje bw'aba yakulidde alimba ntya naye divorce tubeeremu mwana bwe kale katugambe gobeera gwesobola okulya sekisi mugundi mu mmotoka daba noono omujega ddamu kimbuuze sijja kiddamu ddamu obuuze ekibuuze mu byonna gwe ekyo kyolaba kyenyinza okukola mu bintu byonna omwana bwabuuzizza mu byonna osobola okukola sekisi mu mmotoka daba nze nganze sisobola ng'omuntu omu sisobola mwabadde mukola ki mu mmotoka twabadde twogera ku bya music getunakyo nti mwabadde mwegata bajjeyo akatambi muwala gwe olina amaaso amakalukalu wallahi bajjeyo akatambi omukazi ajja kukubira ku musajja we bajja kukuba bino ne wafunyeeko bitono abantu bakambwe simugaana kukola kyonna kyawulira kyayagala abantu bakambwe kale abantu bakambwe
ennaku zino abantu banyiivu naye babanyiivu naye obusungu tebukutuusa awaawo. kati wano yakubye ekikonde yakubye eki yambulungudde ku jjinja ne linsala omutwe ate mu kifuba yakufumise mu kiso kyannumye ssebo. ekifuba bwe kikumi wateekako pulasita bakufumise bufumisi yakwagudde. Gwe weetegereze bulungi bye yabadde ankola. olaba omuntu wakutuusa ku bulabe buno aba munyiivu nnyo. naye obusungu ayiga ofuga obusungu. omuntu yenna ategeera tayinza kukola ekyo. egyo emirembe gyaggwawo egy'okulwanira abasajja gyaggwawo dda. kibba abasajja nze mwennyini awo sinnatuukawo. gino emyaka egyange teginatuuka kulwanira musajja. ate nkyali muto nnyo sinnatuuka nakufumbirwa. olina emyaka emeka? emyaka gyange gitegeeza ki nze sinnatuuka. akayimba ke mwadde mukolera vidiyo ke bayita batya? bakayita mwami. mwami? ogenda kati ti mwami wootabadde ekiwubalo kinsuseeko n'empewo ekunta nnyo. ng'ani g'oyimba nti mwami? divoshi lwabadde luyimba. muwadde oyimba naani? ne Mwanje. nga mwena muyimba nga gwayimba mwami wootabadde? bagenda okusabula nanziramu naye nze gwasoose okuyimba naye. tika maama nkimanyi wesibodaaga naye guma noonya sente tuba obulungi mu seeno binyuma. ebintu byokwegadanga si birungi. nedda bambi just twakoze luyimba ye wabanga yakifunye nti mwagalira omusajja it's fine. bwe mwesanga ne mukyala enule Mwanje esaawa zino yakubye kye kiyinza obeerawo? simanyi kati kimuli mu ndowooza. musobola okulwana? nze sirwana ndi mukyala atalwana. lwaki mubeera ku babba bannammwe nga temulina maanyi? si butaba n'amaanyi naye omuntu olina okukuuma respect yo. olina okwewa ekitiibwa si butaba n'amaanyi. obubaka eri obusemba eri abawagizi abakuwagira mu music? banaye abawagizi bange bonna mbeetondera olwo ebyo byabaddewo naye just omukyala yayina nsonga ze nga ye nze nga nze simuyinaako na buzibu bwonna nga nze sofa na music nga mbeetaaga mumpagire musubscribinga akayimba kange akapya ke bayita mwami. waliwo n'ekyabalema bwe buyimba bwange bwenyinawo bwokka bubiri naye nga bambi mbeetaaga mumpagire neetaaga sapoti yammwe. yes kale byebyo naye va kuba k'abasajja kuba k'abakyala ku baami b'abakyala bajja okukuba celebrity track subscribinga ngenda baleetera paati endala Mwanje era mu bakazi bonna n'olonda sajja twegadanga.